Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba gano musana. Laba ibra nagenze okunenya Michelle ku kye yakoze ye yankubye bukubi kati n'abakazi be batandise okunkuba. Michelle yakubye nagenze munenya kye yakola ye yaze mu kunkuba. okukuba atya Yankubye. yakukubye wa what shows it yakubye njagala manye njagala nnyo mbere mukakafu. Gumanya Michelle yankubye. And for your information, Michelle si mukazi wange. Sikugambangako nti nakuzizzaako si bwe kiri. Kati otandika okutya okuveja ate n'oŋŋamba nti ate simanya ne bakazi batandise okunkuba nze n'omukazi gwe bayita Michelle. Zo mukazi wange amuyita Mbabazi. Ye yakubye ddi oyo gw'oŋŋamba. What? Eggulo? Nga yakukubidde ki? Mbura kuba nagambye Neri. Nze nagenze ne ngamba Neri ekituufu nga njagala amanye omukyala gw'atambula naye. Sooka olindeko. Mbadde manyi nayogera naawe ntukkaanya. Nekugamba ebintu ebisigenda kubiddamu si bwe gwali. Wekyali naye already nali nga. Kakati ate gwe lwaki ate ogenda ozungana kwonoona oli nga ate omunyumiza embeera gye. Kubanga kitegeeza bw'ogamba Neri ebibaddewo wakati wange ne Michelle kitegeeza n'ebyange obeera oyo mugambiddemu si bwe kiri. Nedda olaba nga tetuna meeting aluli we nabadde newala kolzizo we nagambira Neri nga lwabusungu ne ngamba Neri ne munyumiza ebyaliwo makati go ne Michelle. Makati gange ne Michelle wabaddewo neba nange kati wakati netunda emirundi emeka nagamba eri yabadde ensobi omuwala tetuna kye twakoze saamukute nako kati ate naye gwe ondaga nti ate otanze ogenda ondaalasa mu bantu ab'enjawulo. Naye nga Michelle bwe yazze okunnyonnyola omulundi ogwasembi gwe nasembayo okwogera naye nga teyaŋŋambyeko mbujja kukubye ate ng'oŋŋamba yambujja kukubye. Ate wamusanzeewo? No, she came home. Yazze ayina nga nnyonnyola ebisembayo ne mugamba munnange. In fact n'omukyala yaŋŋambye toddamu kuyingira mu nnyumba eno. Kyogamba Michelle yakomyewo ewaka. Era ne mugoba. Namugobye bubi nnyo ne mukwata amataayi ne musikambula ne mugamba fuluma. Tusigaze business bono bwe tukole music tugende ku studio not my home. So kati ate gwe okugenda ate ng'otandika okugamba abantu ebigambo tekikola makulu naawe. Kati buli wagenzageze kukuba kati busenga yakutemya olubale wandikoze oti mazima ddala. Era gwe yali badde ensonga ezo zandibadde ensonga zo kati ate ezo ziba tezinkwatako. Osanga ne mumwine y'abasajja abambe mulwanira nga ate ezo nnyingira mu ebyo. Okutandika okuzungira ewa nejo oyinza n'okubanga oba Neri ng'alina ne byakugamba ebirala bye sitegeera. Nze njagala nnyo omuntu gwe njogera naye ekigambo ne tukkaanya. Kanya twakkaanya naye just mbadde nkugamba manye ekyabaddewo between me and Michelle. Okimanyi gwe weekubizza? Gwe wakati bakukubira kuzungazunga n'ova wano nga boddeeri n'ova wano boddeeri. Ekyo kyekikubye omwana kati naye bakubye. Kyogamba omusupporting okunkuba. Sikusupporting kukuba naye kati gwe lwaki tokakkana. Omuntu omulaba akusinga obunene, akusinga obuwanvu, akusinga omunene, buli kimu akikusinga. Lwaki tomanya nti oyasobola okukuba? Osobola mukuba oyo? Tosobola. Mana yena bikola lwa busungu. Luli nga sinaba kusonyiwa we nagendera ne ngamba Neri. N'okunsonyiwa tewali na kyakunyiiza. Ekyakunyiza kyali ki? Tewali na kyakunyiza. Bannaye benseno. Ali nawe sinza butanyiga nkusanga ntya ne Michelle. Omuntu gwe mmanyi. Ensi eno yeewuunyisa omuntu gw'oyagala bakutawaanya. Kusenda ajja kusiba mpozi ng'ogenda kujjako masimu omwekweke kyekyoka ky'osobola okukola. Kati gwe sokoleke. Sente zetwogerako sente nyingi. Wakolamu ka business. Ate wazikolamu ki?
tewalabanga lisiiti z'ebyokulya sokole sente z'omukazi waziryangamu nkoko ate nno n'ekikazi ekira ate nakyo nno nekyefuula gwe sokoleke Semakula wabaaki wakwata sente z'omukazi n'ozirya n'omukazi omulala kijeni oba wali owuliddeko nga njogerako nakyo jeni mumanyi naawe oweerya emmanga eri mubikomera jeni mumanyi ye ezo sente kati wakangamu ate amakulu bakubira bwereere kugambye jeni nakyo kyefuula lwakuba ate ono yansabye miliyoni 2 nawambe esimu ya jeni ngeri mbukadde 2+ Semakula soko mpe ku magezi wa Semakula wawambe esimu ya jeni namuntu ayogera naye ne yekyanga bikisi kyakwaga okimanyi bukyatubeera ne jeni yakampa hago omulundi gumu kati ngoyo omukazi abeera akwagala Semakula mbadde manyi ebintu ebimu wabitegeera kiki oyo omukazi takwagala kankuwire ekintu kimu omukazi akwagala n'omulundi gw'osoosa okumukwana musobola osula mu naye omuntu gwowa enkoko yo n'agirya ne mumala emyaka nga takuwanga nakahago oyo muba mwezannyirako muba mumala budde bwammwe naye namutadde kati bamuwambyeko esimu namuwambyeko esimu kati abakukubira nduulu nti oli mukumubba tuwe twabadde ekirungi mukama yannyambye wabadde seefu nga tewali bayitaayitawo nze nagimugyeko nengenda simu kikaki simanyi samusanga oba biki samusanga S9 oba ogimanyi ngimanyi esi gye namugyeko kati ogenda kunoonya woogitunda ngenda ginoonyeza katale naye kati gwe oli muganda wange kino kankigambe eyo essimu ogiraba nti wadde ya 2 kitundu ekinene ennyo ng'olyakuwadde agenda kuwaka mu kitundu kitegeeza tandika okunoonya wojjaataano naye ate omuntu akusabye 2 bw'omuwaayo akamu oba omuwadde kati essimu bw'ogiteeka katale n'owaakamukwata kubanga nze gamba olaba omukazi bw'aba yakwesiga n'akuwa miliyoni 10 oyo osobola omuzimbamu ennyumba osobola omukolamu bizinesi n'omuvugamu n'emmotoka kaakati taata noonya wojja ssente ozimuwe oba otunda ttaka lye wasikira mu kyalo noonya wojja ssente omuwe lwaki oyo omukazi n'amala dde ebweru zemanya ajja kuddayo abantu abasinga okukolera ebweru eyo bwadda mu Uganda mu mutama mangu naddayo ebweru bwaddayo ogenda muzimba mu nnyumba ate lwakuba tewambuusa nti akuwa ssente singa wambuusa nenkuwa pulaani ate gwotayagala nabanga akwesuulasulako botayagala bakwesuulako naye bwoyagala bakutawaanya kakati bweze simunya ate kikupakudde kutandika kugenda nga ate onyonyo ate bw'obanga wagambye bawa Michelle si best friend wo kitegeeza waliyo ba best friend bo abategedde ensonga zino ezitambula nti munnange Iblonde Bini yakoze eki yakoze ensonga bwezityo kati bwogene ngo ndala saboki sina benagambye just nagambye bugambi Neri alabika yageze nagamba Michelle najja okunnumba ati wamugambi wakakkanye kati wakakkanye kuba kati bakubya tondoopera kati nze nkole ki nange ntandikawo olutalo olupya numbe Michelle mugambe nti ate lwaki wakubye omukazi wange business oba ogyonoona kati bali baboosi bange kati bwogenda otali okulwana n'abayimbi bange olwo omulimu gugenda kubeerawo gutya Michelle nanangira n'okunnangira mbuki busima mungenda kussa bwavu anti kyekyo kati gwe lwaki naawe abakyalo baleetewa awo Michelle yabadde mutuufu 100% bwogenda nga okuba bakasitoma bange ani anajjaawo ani anajja okukutuukuwa emmotoka yino yeetaaga amafuta kati ngenda mbangenda kuvuga ntya nasikola sikubaleeta waka kale bw'oba oyagala waka wabeera official nga waffe nze naawe tusiganye waffe naye bw'oba oyagala wafuuka official tandika okubeerawo nga tojjawo buzzi tandika okubeerawo beerewo ng'omukyala nkusange ng'ewaka nga osulawo ng'osiibawo nkusange ngawo ng'okola obuvunaanyizibwako nange nkola obwange obw'okukola ssente nakyo nawe tekigenda kusoboka kati we had plans for all that but not now ki ekitagenda kusoboka nnyo
Ransonga yabaddewo between nze ne Michelle ate tesobola kunfuula mukyala wa waka right now. Are you ready? We had already planned. Planning at ensonga zaffe nina bye tukyalina sooka maliriza. Buno bwe buzibu bwennyini butawanya abawala b'e Kampala. This is the real problem. Oyina omusajja naye olaga toli ready ate kubeera naye. Kati nze buli kiro mbeere nga neefunyiza mu masuuka. Nga n'okufuna okuloota ebirooto nga n'obukazinziruka z'amasuuka agange. Nga ate wowe osobola okubeerawo neerooterere. Gwe kyonjagaliseyo naye abakazi b'e Kampala temulina mpisa. Omusajja omulina asobola okukuliisa, asobola okukwambaza, asobola okukunaaza, asobola okukulabirira buli kimu. Naye n'ongamba toli ready. Bagamba simale kusoma. Buli asoma alina kubeera waka waabwe. Teri basomanga. No, buli asoma alina kubeera waabwe. Yeka olaba ne bakasoma baafa. Bubisi byo byosoma ebitaggwa. Olaba ne bakasoma bafa. Naye gwe Mbabazi wesije mu kusoma nze banaye. So bulaba nze nabivaamu ne nekubira ebidongo byange. Wamwe abasoma n'abafa abatasomye era COVID wajja batusibalo ffenna wamwawaka. Naye ekituufu ekiriwo ekiti. Mbabazi. Njagala this is the bottom line. Kwa njagala tulaying strategy engeri etusobola okutambuzaamu omukwano gwaffe bulungi nga tewakyali kulwanagana, tewakyali kusika muguwa. Bw'oba oyagala ibra tandika okufa ku ibra abasigadde baleke. Bayida osobola n'okunsanga n'omukazi mu mmotoka nga bwe tutudde bwe tuti naye nga customer wange. Oba kitega egyo gy'emirimu gyange. Osobola okunsanga mu mmotoka nga bwe tutudde bwe tuti naye nga omukazi customer wange. Egyo gy'emirimu gyaffe. Ate n'otasanga omu n'osangamu n'omulala kubanga nze customer bwankubira. Kageza producer ibra oli ludda wa. Mbadde njagala kukola luyimba kati baba siri mu studio mugamba jangu kutambula bwotire butojje kitegeza bwajja tusobola muleka wabweru ajja kutuulaawo nga wootudde kati gwe bwojja bwotyo ojja kuwoza mukazi wange ebbuba lisibe likwate oliteeke mu kiveera okitugge olitwala olisuule mu nnyanja tujja kutambula ebbuba. Togenda kubeera successful mu relationship eya artist nganze ng'olina ebbuba. Tekisoboka. Nze waliwo bakazi b'abayimbi abamu bemmanyi. The top artist. Neseba nga abakazi babawa amateeka. Namugamba nti nze n'oba ogenda okukola video, I want to be there. Kyovola video ezimu tezinyuma. Omuntu asobola okukola ekintu nga just kya video kunyumisa abantu babiri banyumirwe gwe n'okola ebbuba. Ebbuba lisibe mu kaveera lisuule mu nnyanja. Byonna nja bigumira kasita otabaleeta waka. Nze waka sigenda kuleetawo omuntu oyo yasembye ate era nze ndi musajja kyentegeeza kiriwo ekiti. Saka kuddamu kukulira nti ate simanyi wagambye gundi simanyi wagambye gundi ebiwa ebyo bintu sibyagala nze saka kundaalaasa wakirimbeererawo saka bintu ebyo alowooza ogenda kumpitamu naye abavubuka kati ngate nkuyitiramu ki nze ng'ebya desire byonna mbigamba naye era waliwo byolekayo kati mwana kyekyo kyoba okola tuyiribe nze ngenda kuteerako wano gundi obulanga okujjiji olaba oba ofuna agikuwamu akasente kati gwe teekayo nti ogitunda bubiri naye kamu kitundu kamukwata naye nakola nsobi ogimuggyako ate wakola nsobi abakazi bayaayi abakazi aba oyina omusomesa naawe kati yali ali enkoko yo ng'akuyita musuubuzi byeni mwekiri naye mwana kyannima biveeko ebyo va mu bintu byo mwana simanyi nakumanya funa omukazi ng'akwagala omwagala va mu ebintu by'okubeera n'omuntu nga gwe omwagala wekka byakumalira budde ate omukazi akwagala takulinza yadde omwezi newe mwekwana ku makya ekiro omutwala eka okitegeera kati kambuuzeemu
kino kibukirwa ngende nakyo oba okugenda nakyo otegeeza ki okiyo relationship ogenda nakyo mu maaso bw'oba olina sente ze wakati bwe kyomanya ebbanga lyonna limugenda omumala ye agenda kwagala sente ze bw'oba olina sente ze musigale mwena ate kankubiri kati yoyo omukazi akwagala omukazi akuweereza sente nga takulaba nga nako ye mukazi wo Katonda gwe yakutondera va kuba yaye be Kampala kiridde enkoko yo kizunga n'abalala abatakiwa yadde 10 naye ate bukiro wakyamba nakamu obubiri oba kali tufunyeeko emu nenjimuwa mu nnaku nga 3 najja oba nankubira naŋŋamba omanyi nfunyemu awo kiddiiru so kompeya awo eri obubiri bw'oba omuwaddeko wakiri naye ate bw'otaabe nazo zonna kibi bw'onaaba omuwaddeko si wano nze nno mbadde ndowooza kutawanyika muganda wange bakudduka nziruke twongere okulowooza ku nsonga eyo kuba kati nze kagambe ekintu kimu abo abaana sente zaabwe bazikolera mu bugubi agenda kukolimira buli kyokola kiriba tekifuna okitegeera wakiri omuddizaayo n'omuzza mu mukwano n'akusonyiwa ne musigala nga mukolagana naye bw'onadduka n'akikakasa nti Semakula yanziba mukoowedde ajja kukolimira nga buli kyokola kifa nze mbamanya abaana b'okubyeyo bakolima kyobola nze mbagenda mpola ndiringira mbe Kampala naye nga kijja kuggwa teweeraliikira nyweza ensonga ziggwa mulagera naye baawo n'akasente k'omuwaayo ko amanyi nti waakiri oli mwesigo olinawo ko kyoba okola kiddemu ekanaggwaawo ng'ate akyayagala awo oliba n'ekyomulimba sooka otaase embeera eno esooka kale muganda wange neyanza amagezi ago kale naye landiroge andi oli tujja muyiiya tomweraliikirira tunamutereeza tujja muyiiya kale muganda wange kale Semakula Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe sikole nalyawa nga tenina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otazima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama